Brain Parents School e Bukalango, essomero lya Kisulo n'abava awaka. Tusomesa okuva ku nursery paka ku P7. Ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku byobulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti-security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724 581. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola otukubirako ku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Booking kati. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya Nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita. Okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every after that time nzijukira nali ngenze okumulabako naye gy'abeera naŋŋamba somewhere special bale ebintu by'abazungu binuma wali nyenyenye ngogenze kulaba mukwano gwo nga ngenze kulaba mukwano gwange namwe mwakozezza mu gavumenti ya naye ebintu omukwano gw'omusajja oba ngambe kuba omuntu wolwanye wantu otuuka you adapt the behavior omukwano gw'abazungu gunyuma oba ogw'omuntu nga takubiddwa nnyo ku nfuufu ye Uganda banaye gunyuma. Ngenda antwala mu kafo kanjawulo jjukira already n'ensi gye ndimu sigikola ki sigimanyi. Ngenda afuna akafo ak'enjawulo aŋŋamba si proposal nedda ansaba twagalane. Ono manyi waliwo n'abantu bali mu mukwano nga tebeekwanangako. Nga obuuza munne ddala baali bakukwanye twaba mu kibaala. Joni naŋŋamba ne naawe beera muntu mukulu. Twatandikira nenfuna olubuto tetwekwananga naga nsaba onjagale naye nga nsaba twagalane nkwagale naawe onjagale. Of course ku musajja ono oba omwami ono bye yali azze akola okuva emabega ate nga nali nayagala naddala ngamba naye ono atayogera tuli kuki tabanga alina ayagala kunsalako mutwe tabanga anona bibumba ebibumba ennaku zino ali mu kulabirira bibumba bye amala binone olaba musajja butakugamba kukumbe yashegera ensigo nnamu kati agiwa bigimusa nga ngamba nga nzikiriza we celebrated netuddeeka after some time nkomawo e Uganda. Toka musajja we yajjanga e Kampala nga mwe meeting ne mwetunira ne buli nagenda nemwetunya buli nagenda nemwetunya buli nagenda ebiseera ebingi ebiseera ebyasooka ebisinga sanga ataki tenakutunira nagenda nga yakuletedde n'ebintu mukwano ate by then banaye ono omusajja nti by then yali yatandika nadda nga ngamba rent watuuka I'll give you half nga watuuka kati watuuka amenga sure nti akuwa full rent n'akugamba ezimu ojja zijjako beeka ebyo byozikozesa then kino ekitundu ye rent naye nga ne wajja he will never sleep in that house ajja kupangisa
full gundi furnished apartment. Those houses bazibera mu week emu week 2 bazisasula bei. Kati gwenga nawe ogendayo n'okoma mu ddiiro. Nga ngendayo no nga ngenda nembe buli wamu nga ntuukawo. He was my friend. Hey, nga ngenda buli wamu ntuukawo ne tunyumya. Olusi baganda babalala ne bajja ne bamulabako. Olusi nange ne ngenda n'emikwano gyange ne tuhavinga bupate pata. Twala bakwano weri abasajja. Omusajja wabanga yasalawo nze era neewunya n'ababakuba. Omusajja wabanga yasalawo omukwano ne w'omusiba ku muguwa n'omwesibako. Aba asobola okukola kyonna. Era ababakuba bakola nsobi. Nga ki ekikubye omwana w'abandi? Akubidde omusajja basajja Kampala tuli batono. Tuli batono. Kiruma okukutu kiruma kituga kitta n'owuliranga yes kirikulumye n'owuliranga ogenda okuba akafaananyi ogenda okulaba nga omuyaaye. Tekikutuza mwana wa munno tekikubya mwana wa muntu tekimukozesa kikyamu. Kati omukola kintu otunya mtunene omwebaza nti munange webale gyotusizaako engalo. Of course twale tugenda emukwano guba gufudde. Guyinza n'okufanze kurange bye bagamba mbu omukwano gusigala ate n'ogoba omusajja nedda. Nze kurange nnyinza osigaza omusajja n'engoba omukwano. Kale oba wenkanankana n'amukubi. Nkugoba n'enkutagwe nemmanya nti gwe toba na mulabe wange oba mukwano gwange naye oba tosobola kutuula ku ttebo yange. You cannot sit around me. Noddaabiriza baby. Nkunyiigira n'enkugoba n'ogenda n'enkumanya ati nkutadde n'enzira n'embiyita omwana. Kamukwana ye nodda n'obiyita. Mumaze mutambudde. Omanyi bise bisinga byonna nga tugenze tuginu bya ddala. Abantu bajja sala mu video buno. Omukulu agenda okujjayo toyina muntu. Nayina sigenda kulimba. Nayina atera n'enkimugamba nti nina omuntu gwe nnina. Okitegeera before nga tannangamba naye nga omuntu akubuuzako what's your life nti kino ne kino ninayo omuntu ebityo nali nakimunyumizaako nakitegeera naye we yamala okuŋŋamba nti twagalane ne mugamba nga we nagamba nti nayinayo omuntu naŋŋamba no may the best man win. Sokoleke kati watu wazungiranga wakyaliwo naye nga olina boyfriend. Nga mugamba. Ngamba boyfriend oli nga ye gyali. Nga ye gyali naye era naye to be honest. Tofunya mimwa. Kati kankubuulire okuva akakadde k'ensimbi we katonya ku ssimu yange we papa nagambye awo ex we natandikira omusibirako. Omusajja alina future omulaba ate era omuwala aliyo teweesiba ku kitatambula. Watandikira okulaba nti bulijjo relationship tetambula. Nedda waliwo relationship gy'obeeramu ng'olaba totambula. Ng'olaba totambula naye nga tolina kyakkola. Nga woofuna agamba nti tugezeeko wano. You're going to. Kati nze ne ex. Kasita nafuna gwenda banti ndaba asingako ko mu ntegeera amusingira ddala entegeera nalabira ddala ng'ona mmalira budde manyi waliwo nemutandika okugenda mu abakampu eze weeks 2 nezitandika kufuuka mwezi ate nali mbeera naye wenkugambira nti omusajja yamusinga obeera kyayogera nti may the best man win ex onansonyiwa omusajja yakakulaba akyakuyita mukwano gwe akutte sente z'ennyumba azikuwa buli mwezi ayinza okukwata sente z'ennyumba za myezi 3 n'agikuwa gwe ekiso ngamba ki ayi nedda mukwano nkusitulako weebale naye nedda kalitegeza mulaavu gwe sente z'amakulu nnyo nedda si z'amakulu but let me tell you something ewatali sente love tegenda kunyumira abo abawooza mbu simanyanga nze ndi ku tiimu love mukwano nze ndi ku tiimu both n'abapya nezimba naawe nomana n'olaba akaana leka mukwano kati nange kanfune olwedde eyeezimba n'omuntu oba eyazimba oba nange ntandikiraawo wakimba nezimba nange bamale banzimbulule nange kiri kugwirako
genda wa ku brand shoppers Kabalagala oberenga ate ofuna ebintu by'abaana bakutunda engoye z'abaana okuva ku nnaku lumpa ku myaka 12 nenga balina offers offer eyenjawulo nga muzza abaana ku masomero bagamba bweyagala engatto ezi original engatto y'omwana gyagenda okwambala agiveemu agiwe batobe ng'ekyali namu mwabagamba nti engatto zino bakulanga mwegoma engatto za bata katate zino zisukkawo engatto za black ennungi ez'okusomera abaana zibasobola okuba nga bakozesa genda yobere engatto zifuna kupa ku namba ye y'essimu berenga ate obukinga engatto ezo eno offer eriwo kuzza nga tuzza abaana ku masomero basanga Kabalagala ku kizimbe kya Triparty Mazima Mall awo ng'ovuddewo Hajjawo na Sekyondwa alombaddwa agamba nti munoonyeeko ku namba ye y'essimu ya WhatsApp ya Airtel muwerezeeko ka message mwabali ebweru w'eggwanga nga byokulowulira tebitikwatagana bulungi tereza ensonga z'amaka ebya business abikolako n'ebirala bingi nnyo agamba mukubireko osobola okubira nga ate ebisingawo obitegeera Garfield Nasaran Primary School basangibwa Bukalango bagamba nti gendayo twalayo omwana no Garfield Nasaran Primary School basangibwa Mpererwe ku Kisota Road awo bagamba nti twalayo omwana omuwandiise omwana bagamba byasoma asoma bwakwatako yetaago kubanga omanya ebisingawo kuba kwe namba y'essimu so now byonanga bimaze okubeerawo when you decide to say that now omusajja the best man has won and this is the man era eyaluzinga wamublokinga wasirika busirisi wamugamba natula wansi ng'omuntu ne mugamba okusinziira ku kino ne kino ne kino ne kino ndabika nga nsazeewo bwenti kati ng'osinziira ku bibadde bakoleba ng'osinziira kati ku bibi ebiri personal olwo nenzigyayo enjala ku bibadde personal nenzigyayo enjala ne mugamba okusinziira ku kino ne kino ne kino ky'obadde okola ndaba nga wano we tutuuse ate ovanga ku muntu nga like talina kyakwongerako obeera ne ssente zo yesu obeera ne ka business ko obeera ne jojja 10 but at the end of the day gwe oba tolina kyongattako obanga nange sirina kyenkugattako tewaba mulamwa tewaba kitambula omuntu akubirako wansi oba nakuba wansi nawe ng'akubidde anyway relationship yali complicated okumitwe omuntu olyo okunfuna it was so complicated omuntu akubirako wansi nawe ali busy ate sibeerawo ate mbeera nnyo mu safari nga n'oli ali ebweru w'eggwanga omulaba often okusinga ate ono nti oli wajja omanya zo wiiki 2 oba zo omwezi genda kubeera naye omwezi ogwo ojja kubeera naye wiiki 2 ezo wagenda omanye nti taliiwo naye ono aliwo nga ki so complicated bintu byakwebuzabuza kwegamba kale naye alabika yalinamu obuzibuzibu obubwo oba naye kennyini yalinamu abakyala abalala kyemba ngamba kuba omusajja woba ofuna nga tuddeyo ku mitwalo 5 ku 5 oyinako Nasuno oyinako Vayolo oyinako gundi oyinako gundi geno maliriza bonna bagenda kwagala obbawe 10 lino ery'enviiri sina lyokka bajja kwagala ebirala kati ate otuuke nga tokyasobola nekikulemerera ate mu bano bonna obaako oba kangeze gw'osingamu okwagala nti oli waanaasaba nja kukola ki nja mwanguriza kati omusajja ono yali waati nga tategeerekeka so it was very easy for me nodduka n'ogenda noga kati it is a serious relationship omanye ebiseera ebisinga bwe relationship etandikira mu assumption how I wish tubadde tudatinga naye ebiseera ebisinga ate bw'omala okufuna ekintu nekijja mu reality nga kiri declared nga temweyagala kati ate reality wetandika okusettinga in gobadde olabanga ow'empisa n'atandika okukyuka gobadde olabanga omwangu n'atandika okukyuka gye mukomamu eyonge ogenda olabanga relationship teri better ki ekisingo ekikwongera amaanyi ogamba no nawe kanyongera relationship eno njongere kubanga erabika nnungi era ngenda kuddayo ku nsonga y'entegeera y'omuntu omwami omusajja azimba omusajja ng'olaba banange omwami wange mukama nsaasire there is no perfect someone but I think he is omuntu golaba afaayo sayima omuntu afaayo akwagala afaayo okufaayo kwenjogera nti omuntu akulaba ng'osibye enviiri nga tewamusabye ssente n'akugamba naye ssente akimanya oyina edduuka ly'okulamu balyo eriryo n'agamba wazijjeewa n'omugamba nti
nasibye nazijje mgunangamba no that's not your responsibility bwange era nazikwata nazikuddiza ukitegeera omuntu oyo wanjawulo omuntu abeerawo n'olwala oba oli mbuzibu bwonna ne waba takozeseza ng'ekizibu si kya ssente comfort gyakuwa ematawe nga natuuka nendabanga omusajja buli kyakola nze nga nze omuntu kinnyumira nentuuka ng'ate ndaba n'okumwagala nze tekikyamala okumuddiza nti bannanga omwami mwagala nti nendaba nga tekikyamala nga nange oba nina okukwata ku ssente oba nange embeeko kyenfuna muwe ate of which is kyesitasobola kukola kuba ate sirina kyemusinga yeah so ntuuka byonna byonna byazaakola from day one afaayo nnyo akulabiridde buli kimu akikoze neŋŋamba why not ebiseera bisinga maybe being in a relationship is okay naddala omuntu ng'ali above 18 having a boyfriend is okay also fine naye decision y'okugamba nawo katukyongereyo niwe kitandikira ku level y'okukyala who brings up the idea the idea was his in the first place. I bought the idea. Omanyi relationship naye kenyini sayimo kati omukyala gwoyina oba girlfriend gwoyina oba olaba ekintu wekitambula otuuka nola n'ogamba nno kirabika twawukanyemu amakubo nga tegakwatagana okitegeera but for era singa yaŋŋamba oba yaleeta idea n'enjigoba oba nemugamba it's not yet time era tekyandibaddewo but he brought the idea nange nenjibayinga nendabanga kirungi olw'ensonga in my mind ne mutima gwange nali manyi nkoze ki nsetolinze sikyayagala eno eri nedda at the end of the day bwolimu eno n'eri kyova waliwo enagambidde nti omusajja ali eyo omukazi woba omwagala muteeke ku level gy'omanyi nti kale anaamutomerera ku eyo kale ofundeko eyo kati nze sayimo tokyayinza kuva eri oba omuntu takyayinza kuva eri noŋŋamba ngaoŋŋamba ki nkugamba nti yenze ogenda kumpaaki mujja mundageko ogenda kumpa like omusajja njagadde bambi talina kingi but okusiima banange tusiimeko wakyaliyo ebirungi bingi olina jalaga nti akuwadde ki wakaba kamotoka yakuwa kamotoka ki n'akanoonya akasinga kateena kakuwa gye bali abalina n'ebisinga byankoledde oba byanjagadde oba okufaayo kwanfuddeko okusinga okufaayo kwanfuddeko gye biri bingi naye kiva mu kusiima omuntu n'omusiima ebiseera bisinga abawala abali mu line gy'otambuliramu balowooza ku bintu bingi nnyo like it is everybody's dream to settle because wetukula gye tulaga naye bagamba there is time for everything nti bw'osalawo n'ofuuka mukyala gundi otandika okufuna limitations. Didn't you think about your career nga tonnagamba nti yes? Of course, and when he brought up the idea namugamba twakyogerako nengamba cause abasajja abasinga oli akugamba oyinza n'otandika kati eyo gy'olaga era maama bifirimu byo era biki but for wange natula wansi nemu okunjagala onjagala naye ate ogenza okunjagala ebintu bino nsanze nabyo era naawe wembi introducinze naawe nembikulaga nebikunyumira ate era we natandika like yakyagala nnyo natandika n'okwagala okukinsupportingiramu natandika era nakyokola kyokunsupportinga nti kati ngenda ku shooting neetaaga engoye by then sinnakola boutique nazikwata sente nazikuwa n'ogula those clothes natuka ne mugamba tugenda mu bufumbo tugenda kufuuka kati married couple oli oba waddemba okuŋŋaana kino kiri but before we go any further eno talenti saagala okere ku makyombuuzo kibuuzo yofunayo ki bakuwayo sente mmeka ate waki osulayo mugamba eri tulina amateeka agatufuga
era he was so obedient nandaga nti amateeka agatufuga tagayinaako nnyo buzibu. Yeah. Era ne mugamba ne tukiteesaako era omulimu akitegeera nti mulimu ti mukama wange ne wankubira nga yazze jjo kubeera kyali kibaddewo najja mukama wange nankubira nga ye tamanyi yamanya ayita mukozi kujja kukola nankubira nanga enkya nkwetaaga kampa ogenda gibeera mu wiiki 2 oli yazze wiiki 2 ne musiibulako olwo ne ŋŋenda. Ngolo omukulu tomugamba nti munange ffe bemulaba ffe nanti ekyo kye twayogerako nti omulimu guba muki mulimu just nti oyinza okudda eri n'ofuna engeri nange oba kati n'omunyigi nakunyigira ku liiso nagaa nti kale ojja kujja okola olweggulo ddeyo okole ku makya olweggulo ddeyo naye ekyo kifa gyali nga ye nga nkimugambye wandaba nti ye n'alaba nti kijja mmukolera tekijja mmukosa awo mba nsobola okikola naye waŋŋamba nti Viola kiyinza okunnyingiramu ntuyinayo ne siini z'ekiro biki ebyo weebityo sifo singa sikikaka manya ekyo kyekyo era oba nsigalayo era nenkola n'essanyu ate era noona gwendese waka n'akitegeera nti ŋŋenze kukola. So mumaze okukkiriziganya nti now let's go for kukyala ekyo kyaliwo ddi? Kyaliwo aku birthday yange. That was May. Last year? Yeah. Okay. Nangamba tukyale. Ne mugamba it is okay. Naye ddi kati nitulaba obudde ye nga ate naddala ye okusinziira ye obudde bw'ayina cause nja kuba nfunyeemu ka break buno nja kuba kati twagenda okugeraageranya byonna omwaka mulamba ogwali gusigaddeyo nga netusalawo ne December netugamba tutugalewo n'omwaka. Yes. Daddy amuli yaga receiving atyaga omuwala wo omukulu nga agenda kyala. Actually he was very happy though nti mitendera gy'Obuganda mayindi mukazi muganda nze nasoka wasenga naye tata abera informed of course nagamba senga okwanjula fe okukyala twakola kwawamu twakukolera mu maka ga muzeeyi though nagamba senga nagamba taata but nalinze njagala okukyala okwo kubeere wa muzeeyi era we kwali naye mu presence ya senga senga yagamba taata. Yes. Okay. Tiyateka gundi zonna conditions zonna antata condition balina conditions ze bateekawo taata asobola okugamba nti bannange nga tulinakuwa muwala wange ABCD. Talina conditions yateekawo kuba namubuuza nako oyina kyoyagala gwe ng'omuntu kye tuba tugulanga specifically kikyo naŋŋamba nedda kyonna ekizze kyekiba kizze. Preparations z'omukolo olwo zikola nga omukulu mwali muno oba wategekanga yali eri? Nategeka ali eri. Ezimu naye olwoza ebintu ebyo biba bingi omanya kwambaza owa makeup abantu babeera n'ebintu byabwe bingi byagamba nti ze kino nandikyagadde okukirabako mu kukyala kwange gwe wakiki walina mu mutwe kyogamba nti kino nandyagadde okukirabako mu kukyala kwange bingi naye weweesibako emirimu mu egyo emikolo oba ojja kukolaki kugwe ddalu kati nalina ttiimu yange eyannyambako okutegeka nga nti gwe sayimo ngenda kukwasa omutimbi omutimbi waleeta yaleeta ebisinga obungi yaleeta obutebe yaleeta tenti yakola buli kimu nti gundi gwe ngenda kukwasa wa music gwe ngenda kukwasa wa kino gwe wa kino buli omugenda onoonyeyo best okujjako omutimbi ye nti naliko kubamwe balina okuŋŋamba before nga tebannalonda naye abana abasigadde music biki nabagamba buli omu buli gwe nkwasiza obuvunaanyizibwa ne mukwasa ssente z'ekintu ekyo n'agenda. Twogere ku lunaku lw'omukolo abasajja bamanyi obutajja nga abadde muganda wange akulaga nti akwagala n'atajja wakinako ekirowoozo ekyo? How did it feel nga mbokitegedde abayingidde bazze? Kale nze nali kimanyi kale it was 100% nti akolaki kyajja cause I was omugole yenna woba mukwano gwaba ne communication kati nze yali communicating nga mutuuse wano kati weta wano kati kola wano we bati kati kola kino so nali mugumu nnyo ate era n'obudde bwaliwo manyi waliwo obudde nga bugenze ziweze saa 11 oba 10 tabannatuuka awo pressure jja
naye obudde bwali bwebwo temuyiseemu kuba we baali wava tewali wala ne we baali bagenda. Yeah. What was your best moment? Best moment mu mukolo waliwo n'akaseera senga wagambira nti ono ye mwami waffe nakwata omukono gwo n'agukadda n'ogw'omwami. That was so good. It feels kiwulikika bulungi to own someone ogamba oyo mwami wange. It feels good. Kinyuma nnyo by the way bakikolere tukikolerere kinyuma nnyo. Abasajja batera kwogera nnyo naddala nga n'omukyala naye ate at times obeera forced nobaako ekigambo kimu biri byoyogera yagamba bigambo ki ebitone bye yagamba nga ali wakaawo mu kukyala mu kaseera we bakuyitira bawomuwerahaaga oba wokolera kyawo bingi kwawula namutunuliranga ng'abaako akaama kankuba ate olaba yabukubanga bwali bwama n'abaaliwo tebaabuulira kati mmwe simanyi kye mubwagaza. Wanaye naye nga Brain Parents Day and Bonding Primary School basangibwa Bukala bagamba twala omwana bere nga ate omuwandiisa mutaamu eno bawandiisa abaana bagamba balina ekifo ekirungi abaana baba bangula mu buli kimu ebyemikono ebya kompyuta ebyeddiini buli kimu. Brain Parents Day and Bonding Primary School bagamba twala omwana bere nga ate omuwandiisa essomero ligenda okuba nga limubangula limufuula omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu ggwanga muno limufuula omuntu omulungi mwana asome asobola kubanga ate byasoma nga abikwatako. Brain Parents Day and Bonding Primary School gyoba omutwala wadde Bukalango ate okubeera nga ate asoma. Rosemary Beddings basangibwa Kawusubi botuka kubitakira nga agenda mu kikoni kizimba kita Princess Complex awo bogenda oba tutaga ebintu ebyo mu kisenge byonna mifaliso blankets duvets towels byonna byolowoozaako babiina bagamba nti banoonyeeko okusobola kubanga ate ebisinga obitegeera. Raz Forest bagamba nti oba weetaaga okubanga bakusimbira ekibira bagamba tokkiza ttaka lyo kubanga libbibwa bakusimbira emiti gya kalitunsi yiika namba bagisimbira obukadde bubi ne bagirabirira bagamba nti gwasalawo oba bagikwasanga ekyali nto bagikwasanga ekuze kasita mukkiriziganya bo nga bakusimbira kalitunsi nga bamukulabirira gwe nga weekolera ssente kale bakubire ku namba yaabwe y'essimu okusobola kubanga ate omanya ebisingawo. Abantu bese ebisinga okukyala kwawedde tuzaako ki kwanjula kwaddi not yet sinnakitegeera sinnamanya nga wenkugambye nti according ku schedule byonna tulina bikolera ku schedule ya mwami wange nti ye talina all time nti tugere ku machawo weekend ejja nedda tulina sooka ne tulaba nti kati wana ali free wana inawo ka holiday ne tugeraageranyiza okwo ne tukola date. Okay kale mnange nno abasajja bano musajja we n'omusajja wo wange kale kyogamba waliwo sobola musajja noganzi nafunye musajja waffe njolaga ndabayo naye omusajja wange kimala. How does it feel okubeera n'omusajja gw'oyagala? Kinyuma nnyo ng'omwagala ate naye ng'akwagala manyi kimenya ng'omwagala nga ye takola ki atakwagala naye kinyuma nga omwagala akwagala bana ebinyuma abeekoza mubaleke akuba nti nze simanyi kwekoza tetunala kufaananyi tonatimba ku bebe wakyo timba bebe saimu wakyo timba musajja bajja kubbako omusajja kambeeko kino banange ekyo ekibuuzo kingi obeereeyo owulire nti omusajja akyadde tugambe nti yoono wakira tugamba nti yoweebirevu ono ekyo ekibuuzo nkirabye nnyo wakyo timba musajja naye waliwo abantu kati nze nga nze oba nze n'omwami wange omanyi otuuka n'okwatagana n'omuntu n'endowooza tuli mu industry eno abantu baffe bano eno betufunye nga bali outside this thing tebagala abamu tebagala mataala abamu tebagala balabisa tebagala bamalako mirembe okitegeera kwa the moment w'omuwanikira gundi agenda munoonyako gundi agenda muno ate abamu n'emirimu gye bayina like giri oba ngambe ntya
mizibu giri mitinga giri mitinga nti kati osanze ekifaananyi kye wano osanze ekifaananyi kye wali nobuli ansaba ekifaananyi ky'omwami gwe manya nti gyali anjagala gwe buli wenzija mu kamera nenkulabikira bulungi nensmilinga gwe nolaba ekifaananyi nga ndi happy tobuuza mwami tobuuza yaani abo bagambye nti babebi wabbye mu bbe tulageekokko nawe olagala tulage mu kifaananyi n'omutugga ka emoji kiki neka emoji saka mutugga like siyina ate era nga buli ali entitled okulaba omwami amumanyi ku mukolo yaliko era yamulaba era amumanyi atajja ku mukolo weebuulirire omanye saimo siwuli atajja ko like engeri kyekula nti okukyala saagala ombuga sipeedi kwali kukyala baddiya okukyala kubaako abantu batini naye buli eyali insensio nga kukyala yamulaba era buli apostinga bajamira bonna bapostinga agenga buli amubuuza omusajja agamba nze nnamulabi nze yabadde yeetagisa okumulaba nnamulabi naye amateeka agaali wali togeza n'okuba omusajja kifaananyi nedda bampayiriza abaana abo bampayiriza of course si mwana muto si mwana muto ge mazima mwami mukulu of course kati nga abasinga mumanyi nga kaliddalu abantu nga ffe already ne height yange mugiraba ya busungu omanyi omuntu omumpi aba n'obusungu kati wennabeera ate ne Lawrence ayina emyaka gya 25 ojja kummenya tujja kwekuba kambeere nansingako gwe namanya nti tuula n'otuula nti omusajja bamukati nga Lawrence ngamba okubuuza nga nfukamidde oli mulalu ayina sente Lawrence ate obwana obwo obuto obulabye ku ssente obwo tebujoze busula ntebe nawe se butandise okulaba obwana byonna bebi byokoze ekyo kyewakoze kibi mutandika okosebo kati ayawudde ne mubwana obulenzi ayina ne bwayita obulenzi obwo obwana obuto mbukati nze truth be told myaka 27 okukka wansi oli mwana muto obwana bujja kugamba nti byonna ojja bikola era bwe buli ku square bukulinze bwe buti bugamba nti byonna bikole buninde pesente tetulina naye aje Rashid Lukwago ffe tukolera emigongo bigano kibyoyinza okugamba abantu bafollower abali mu mukwano abagabo abala tebagala no bambi kufumbirwa baako okulagirwa bagamba basajja tebali faithful bigano kibyoyinza okubawa first and foremost banange buli omu ali kantandike n'abatagala fumbirwa waliwo kubanga toyina naye waliwo n'okubanga oyina naye nga toyagala bwagazi waliwo okubanga toyina atayina togenda kwetuga kitegeera tewetta Simon yagambye abasajja batini funa gwofuŋŋana wayitamu my sister ng'ogenda n'oyo okitegeera tetugenda kuba abaana b'abandi olw'okubanga okitegeera nti batuyingiridde nedda n'obutini baabo mulimu baddamage but anyway buli ali eyo nga buli omukazi yenayina newoba w'amaanyi otya newoba oyina ssente ezenkanna buba bufumbo wooyita mu myaka egifumbirwa trust me newoba oyina ssente nze nina ssente zange biki mwe bannakiyombekedde betugenda okubeera nabo yes naye ng'enkomekerero y'omuwala ayina oba omukyala ayina bufumbo oyinza okuba nga omuyina omwami naye nga tonnatuusa oba tonnatuusa si musango wait for that time kuba waliwo n'omuntu nanga waliwo ennatuuka nga neŋŋamba sisobola nfumbirwa ndagawa buba buli awo n'ogamba nedda baabakansonoga obudde butuuse nti kati let me do this kitegeera ate nze njagala nnyo buli kintu nkikolera emyaka gyange emituufu sagala ngende ntuuse ate nkanyanya babikambike ate mbu ngenda mu kwanjula oli wakuba libiti oyina omwana omuwala yandibadde ayanjula ate gwe ayanjula okitegeera so buli ali eyo nga oyina omuntu wo obusobozi weebuli
kikole ate tulina n'ekizampo z'abannaffe be tulabyeko kati waliwo omukyala bamuyita oba Shanita Shanita muta babadde bameka bayanjudde w'olaba nga gw'oyanjudde takoledde akumazeeko emirembe my sister muviire don't stress no nedda abasanga wagambye abantu bakyawa ate abantu era tukyawa w'olaba nga ssaawa zino olaba it's right naye n'atuuka mu maaso eyo n'olaba nga his forcing you olaba nga tebitambula vaayo gezaako ewalala tambula yeah. Kale kusema official awo woli tubadde wano Kireka bagita business center non shopping center walo business center and shopping center tuli ku business center agenda ku Flay Soka room 108 awojje okusanga edduuka lino omuli engoye z'abaana abo buwala bonna olina business number yes and unfortunately kanjisome kuba sigimanyi business number it is 0741046483 did them 0741046483 ye number ya Navis boutique gwagikwata ebiseera ebisinga wemba waneeno nga nkoze kuba it's a business phone esigala wano wemba nga nkoze nga wendi of course wevuga njikwata wo textinga nkwata naye wemba siriiwo of course mba sisobola kukwata mba sisobola kutextinga kuba zisigala wano essimu ezo era nsanga ko message nga mwala wange bamutabukidde weraga biki muine empisa embi bikoze bitya message n'ozisoma sano ga bannange naye kati ng'omuntu obeereyo ngolowooza oyinza okwata enamba yino ogiteeka ku social media oba weetunzi yeah, so enamba eyo ya business si yange muntu wolekako aka message nsobola okasangako wenkasangako nsobola okuddamu yeah, but then mulekerawo pressurizinga muwala wange enamba si yange yeah. Kale kusema official ndowooza mpaka otunaddamu